abakazi mwagunjawo akagero kano akagamba mbu omusajja tebamweyalira ne bamwebikka oba mwakajjawa naye omukyala gwolaba oyo mu katambi Kadaama ono bwe yali ava e Uganda yalekayo taata w'abaana ewaka e Kampala e Uganda yalekayo taata w'abaana bbaawe ne bwe yali ava e Uganda yaleka ataddewo kigatto oba omuyite munnamawulire we agenda okumulabira ku bbaawe ono entambula ze ne byakola byonna okumukettera ng'amuwa amawulire ku muuvuzi za bbaawe zonna eno e Uganda era kigatto omulimu abadde akola ki abadde agukola bulungi nnyo kati kigatto lumu atuukira Kadaama ono amugamba naye oli eyo naye okimanyi nti bbaawo bagenda kumukwata bamusibe nti ate lwaki bbaawo ono alina omwana omuto owa P7 gw'akola naye omukwano gwe yeebaka naye mwana muwala mwana muto asoma P7 era bamaze ebbanga nga beekola nga beerya nga beekuba najjolo nga Kadaama agwawo ekigwo agamba bannange taata w'abaana bange bw'atyo bw'akola naye nga n'ekisinga okuluma nti byonna babikola mu nnyumba Kadaama ono mwe yali abeera mu maka g'ono Kadaama omusajja mwaleeta omwana omuto ne bakola omukwano namala n'amusiibula munnange obukya tebuziba bawa Kadaama nga tebamukwata bawa Kadaama baamukutte era baamukutte lubona ng'ali n'omwana ono mu kikolwa ku buliri Kadaama kwe yali asula nga bali bwereere nga bakola mukwano baabuuzizza omwana ono nti mumaze ebbanga ki nga mukola omukwano n'ono omusajja mbu myezi 6 omusajja amaze emyezi 6 nga yeebaka n'ono omwana wa P7 kati ekyasinze okuluma Kadaama ono nti bamulamu be aba famire ya bbaawe baagala Kadaama ono y'abasasula ssente zijja bbaawe mu kkomera baamukubira essimu ne bamugamba nti oli eyo naye bbaawe mbu yatomedde yafunye akisidenti ne bamusiba nga bo tebakimanyi nti amanyi n'ensonga lwaki bbaawe ali mu kkomera kugamba nga baagala kumuyita eri emabega asindike ssente ezijja bbaawe mu kkomera okitegeera kati Kadaama yeebuuza asaba ku magezi bw'oba ggwe okola ki mweno embeera okola ki kansoke mukutuuseeko naawe omwewulirireko vidiyo gimpereka like vidiyo yiiyo Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulomba edduwa ku buli nsonga zonna ono si mulala ye Haji Mukisakale subhanallah ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weeziri edduwa ku ndwadde edduwa ezikuuma ekintu kyo edduwa ezikuba abalabe edduwa ezikuba abalogo edduwa ezikuba abasezi edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789 63 19 nkaaga osobola omusanga ebuuti okulwa emitiyana ye Haji Mukisakale. Salamu alaikum. Baganda bange nsaba ku magezi. Nali ndi wano ebbanga liise ng'enswera yange ey'okukisenge ejjanga eŋŋamba munnange omusajja gwe waleka e Uganda ali ku mwana wa bendi ameketa naye we bali mukwata ndi kugamba nti ali luzira ng'omwana amuŋŋamba mwana wa neighbor amugamba simanyi nga nsirika nabadde ndi awo ekiro WhatsApp eno ng'akantema aŋŋamba olowooza omusajja tasibidde mabega wa mitayimbwa mugamba ate ogubadde nti bamukutte lubona ng'ali mu kumeketa mwana wa bendi mwana kinno mwana wa P7 ekisinga okuluma mu nnyumba ku buliri
kwe nnali nsula, mu nnyumba mwe nnali nsula, mwe yeebase omwana wa Bendi ye n'azina. Ate omwami aliko omuyimo naye nga nsirika, nze omanye ekintu, ate ekitantwalidde bulamu, ekitantondiiridde mwana, nsirika busirisi. Ku makya ngenza okuzuukuka, ate balamu bano abalowooza muno tetutegeera, nga mulamu yataddeko dda mesagi, munnange anti omwami wo baamusibye kubanga yakoze akisidenti. Konse yakoze akisidenti, nti ye yakoze akisidenti, naye twagala ebintu byeme genda wala, tubiwooyewooye ssente. Nsirika nga mugamba ate akisidenti yagikoze budde ki? Nti kiro saayagadde bigamba kiro ng'era nkimanyi weebase bwe kukeera ku makya. Nga nsirika mbadde ndi awo n'omuntu omulala ng'ajja ng'alunyumiza bulungi gye lwavudde. Omwana wa neighbor, mwana muto wa P7. Kakati neebuuza, abantu bano mbaatulire nti mulekerawo obutambalaamu magezi, nsirike kubanga asirise teyejjusa, nkole ntya? Ye gwe wobeera gwe okola otya bannange? Kubanga waliwo ebitusukkako. Naye abantu b'eŋŋanda bano gye tuzaala abaana baba balowooza tetutegeera olw'okusirika, naye ng'oba osirise busirisi oba otegeera. Kakati ddala mu butuufu nkole ntya? Ekyamazima zo ssente, nze ne ssente zange tuli tuti. Ssente baasabye mmeka? Miliyoni 5 mu bazadde b'omwana ze basabye. Kakati gwe obeera gwe okola otya? Olwatuuse ng'omuwala bamutwala ku poliisi abitebye, bamubuuza byatandika bitya? Mbu yampita naŋŋamba nina ekirabo kyo nja kikuwa. Mbu baali eyo ku luzzi ng'oli agenze kusiba nte. Omulenzi n'ajja n'amukwasa akapale azinnika, n'amugamba ojja kujja ewange olye by'oyagala. Naye ng'ekiwala ate no baamulirwano, ekiwala nga kyesogga mu maka kiyingira, nga bakibuuza olwatuuka mu nnyumba, anti abakazi b'oku poliisi nabo baagala nnyo eŋŋambo. Kyekyaddirira n'aŋŋamba mpa ku bbeere, njagala kuyonka ku bbeere. N'oli muwambwa n'alyeggyirayo n'aliyonka, teryakuluma nti awo mbu n'aŋŋamba njagala kulya ku ssusu. Ne mugamba bijja kunnuma, n'agamba mbu ŋŋenda kukola mpola mpola. Imagine omusajja omukulu eyali yeebase ku bakazi abakulu abalinganga nze, abakadde nga nze, n'abasingako nga yagamba omwana ebyo ebigambo. Mbu n'amuteekamu zubula, ekiyaana ne kigamba mbu yannuma. Awo no taata w'omwana n'awulira obusungu, ye n'afuluma ng'awulira obusungu bujula omutta, ajula okuyisaamu ekiwala n'ekisajja embooko. Mbu ebyakuluma lwaki tewagamba bazadde bo? Mbu yaŋŋamba siyogera bijja kuwona. N'amugamba yakozesa kondomu oba? Nti nedda, yankuba kitwe, yaŋŋamba mbu kondomu eruma. Bannange, bazadde bannange mwesibe ezo kubanga ebbiri zikutuka. Mbu nenzirayo nga yangulidde ebyokulya n'amala n'abimpa n'embirya. N'addamu, baakibuuza nti emirundi emeka? Nti mingi sikyasobola kugibala. Nti mututte ebbanga ki? Mbu emyezi 7 giweze. Bwe baagibaze ng'emyezi 7, mbu buli wabadde akukozesa wabadde wayitawo ebbanga ki n'akuddamu. Mbu kale mu biseera by'okusoma ku buli wiikendi
mu biseera ebitali bya kusoma nga wayitawo ng'ennaku 2 kale wulira beebo nno babba bammwe abakazi tutomera abakazi mutomera beebo babba bammwe b'ofukamirira n'omuwa amazzi n'ogonda n'okola otya naye nga bwakulaba n'alaba n'omwana oli omuto alabira ddala ddala ng'oli feeriya asaana kulya kw'oli. Bakazi bannange byampuna ng'akubbye wa mu nju lwo lugambo ngenda lubaweera ddala mpaka gye birikoma kuba sirina kyakukolera nnyina obbibanyumiza oba okitegeera ekintu ekyo. Kati ng'ekiwala bakibuuza abadde nga kugamba bigambo ki mbu yaŋŋamba mbu muwoomera yaŋŋamba mbu bwe ndikula ajja kumpasa yaŋŋamba mbu ajja kumpa ebirungi byonna byonna bye nnaaba njagala. Bakibuuza adde yakakuwaako biki adde ampa ebyokulya ng'ate omwana omuwala mukalu muzibu nga nnyina waali omuko waali n'abantu abalala nga bwe mumanyi situation eyo naye lwakuba olugambo luwanvu nja lubaleeterangako mpolampola ggwe obadde otya